This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hey, hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikolamu express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okukyakaza nga Delta Cash weeri tulinaalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda kunyamunyamu nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno mama nga yangu yazze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nasooke gitwale ku delivery mukwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyefu ana bubura babaddi abakyala wale somwira manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwalina guno omuggo gwa Musa white stabilium detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Taking ekichigwe my handsome father kale tandika oyo namugamba tetukanaka kola nga tuyimidde ati Ndawusi nyagala mulaga gwe soje akantu bakakola batya gwe chap okitegedde kubanga soko kendezeeko ani oyo yatujjiri bagambe batujjiridde Sam ababaana Ndawusi wano akantu okataddewa Sam tamanyi jangu muleke oyo abeereyo n'obutebe bweyo tofaayo soko live mugijjeko soko lindeko gamba bandi bagijjeko onani ayimba bagala kunkakasa nti bamanyi okuyimba oba riaso tubazikola nga tuli wano balindeko Ndawusi balindeko we have other things to do
Yes. So bannaye nga bwe mutera okulaba lindako tugenda kukola akano kaffe kati kano kaffe kane akamwe tugenda kale mbadde nkugamba abantu nga bwe mubeereyo ne mugamba Shalom nze Godfather we nze ono ye Godfather wange teya Shalom abamuzzukulu wo ye gwe Grand Godfather wa Shalom wabi si wabi naye Godfather yayingidde akantu kati Ndawusi nange nina kyengenda okukolera ku radio wanjigiriza nondaga kino nakiri kati ngenda nange olaba ensi bwetambula ensi ekola bweti kati ensi endeese kuyigiriza akantu yes kati ngegamba kati agenda fuuka naye Godfather wange mu kantu yes keoke baga nti ne gozaala omukubira engoma n'azina kati nange kanzinire ku ngoma eyo kiba kinene ekya Godfather tukisigaze nga kiriwo wano Godfather solo kumpita master kale bene twagambanga mu secondary teacher master sir kati zo sola kumpita master kale master nenga akantu okasanze otya akantu kikabi lwakuba olina okukawa time akantu keetaga time toyinza kubanga okola fwa nodduka mbu katengenda mbina okawa time the whole day ng'oli wano oli kantu ate okunoonya abantu byolina okwogerako abantu bolina okukoza interviews bintu si byangu that's why mutino you have to era wenakubiranga noga lindako nina shooting kwega ntegedde naye ogenda okuddeka ng'okooya okyakeera pozi Ndawusi kusimba kati oli mu myaka 28 28 years at the same job is it not too long a time no what I'm doing kumachanti mbadde nga omaye gondi bamuyimiriza amoti ku beat bino ebyokumacha tobimanyi amoti olusakola olusajja asumagidde anti abeera yasuze mu bivulu kati ndowooza which is not bad naye mbadde nikolamu assessment nga ngamba omuntu obeera bagambye adde ku beat emyaka 18 naye ng'ate naffe twamugumiikiriza nga kubanga ye olusajja olusitazze ate bwazze oluusi nga yeebaka bamuzuuka okukola ekiddako n'akikola ate bulungi okusingamu abadde balaba kyeki yayina kati simanyi waayimiridde ekitegeeza naturally ali talented genius muve nakoli muyitirivu wow pozi kusimba yali akola ki yali akola mukulikeeyo ne Sam Gombya supercharger naye abantu abo bonna Sam Gombya wali ne Sam Gombya tava mu nyenyi supercharger yadda mu advocacy wa AIDS I think he's doing well he's doing very well gundi ani Sam Gombya yakomawo kubwa kansala yakomawo kubwa kansala anti taata wa shawa yagamba Sam Gombya yabadde nga amukuba obululu bwonna bwabadde yeesimba alina okuba then yabivaamu tali kubanga badde kansala wabalima for solo alina okuba kati nga yagenda ku kirala kati kitegeeza last surviving person wammwe wa mukulikeeyo naye agenze amoti naate amoti bw'anajja eno mu kantu kujja kuba nako kwekaabirako kino kyategeera naye wakubeerako ekiza alina okuba omuntu mutyaba oyo abeerako amubeerako kubanga oluusi oyinza omuzuukusa yakayingira tukola akantu n'abeera ng'abuuka ate akantu kalina okuba nga abantu obapika buli saa bintu nzijukira at some point amalula beeyawukana waliwo awo twali ku ddembe awo nga padde amanyi yasinga okukwata wansi ne waggulu nga baawukana kati oba yali bayende oba yali waliwo omwami ono eyagenda ebweru bannaye yaani baby daddy wa pipi nerabira erinnya lye kati oba yoyo yali agamba ng'abagamba nti bannaye mmese muyinza okuba mugamba nti abaliddeko ssente oba ki
ne messages yabadde abakwatiridde nga yasobola bakuŋŋaanya n'agumiikiriza ono n'agenda n'avuga n'amugja ewuwe okitegedde ono omulala n'amugja naye gy'ali n'asobola obbaleeta bakole ku stage oba okitegeera. But anyway, that is life. That's life. Those things happen. But now kati ke watandise Akantu oli mu plan ya kuretiringa okuva ku radio naye Akantu teka ku retiringisa kubanga ekirungi kyange kola ku makya sawa nyamba nvuddeko ate Akantu nsobola okukawa time from 10 to any time. So that's why interviews zirina okukola n'abantu between 10 and 10:32. So nina time naye bano abakwetolodde senga bosookerako baliwa ko nina Luggwa maama Kyannaku maama Kyannaku yakuyita ku mukolo yampita waliyo saaliwo waliyo Ndawusi waliyo olazeewa nenze mbeera n'ebintu bingi ebyenkola ng'otambuddemu saaliwo osookera ku maama Kyannaku waliwo Saabazonto alina content waliwo Giant Zonto alina content wo ow'emikolo awo bw'oba osookerako naye andika kati ogamba ekyo nsookereko abo naye negye nsookedde si wabi eno si wabi wano nsookedde nayo anti kati nze kubanga nze nina bangi nnyo abandi around mubali around nammwe muli around me so kati just ekolawe neŋŋamba kati neetaga ono naye time ejja kutuuka naye olina okusooka okutapinga mu masanyalaze kati mwe muyina amasanyalaze maani ate gwe olina amasanyalaze kati buli gwendeese alina amasanyalaze kati akoleza eno generator ebadde yafa kati ate olaba mutino ndi ku kintu ogamba nono kati azze ate ono alina sitole nyingi naye abantu abasinga obungi otulaba tebatumanyi face batuwulira maloboozi n'abatulabe ku stage sometimes tategeera mbu yeggwe naye kano Akantu kagenda kusembeza omuntu abadde tawuliza na radio abadde tagiwulire talina abantu tebawuliza radio okimanyi gwe tokyawuliza na radio olwawo kitegeera naye wano nate binsanga wano mbadde nga ate mulaba ku TikTok zino kiripu ze basalamu kye twakyusa ne tuddamu ekyo tutambule n'omulembe mu kakati radio yadda wano kati buli omu n'atalabiriza radio n'atakola ki abagiraba kati mu gurupu bagambye emboozi ze wabadde otandise muganda wange olina emboozi gye wanyumiza bwe twagenda ne tutumbiiza naye nga kituufu ojjuke twali ojjukire kuba yali etunnya ewakana nimbye nagenza olaba omwana agamba nti banaye mutugambire ku Ndawusi eyo emboozi zatandise twafuna abasajja atuyambe buyambi kakati baafuna abasajja nze naboogeddeko awo yagambye anti ate mu gurupu wagambye nti otandika butandisi ate sijja boogera nja kwogerako ku basajja sikwera ku bakazi kubawe ntandika okwogera abakazi basajja bale bajja bava kubagamba bulijjo ndina ekibaakulo simanyi saagala naboogerako abo batandise okukaaba bankubira mbadde njagala onyumye lwakuba bakuganye mbadde njagala onyumye emboozi eyali mu Bene kati yafa n'oli omuwala omulala n'oli omuwala omulala ne tiimu eyo yagambe tumwogereko talina musajja ye agambe tumwogereko yakoowa talina buzibu bwonna ye talina buzibu naye kati bali abo bawala nsooka obbalaba omu yali ayonsa nga ne breast pads aziteekamu ali France yagenda France naye nga tetwali tetutegedde mutina ayonsa okimanyi bwe twatulanga wali gwa France nga tetumanyi bw ayonsa twagumulabanga tuviira gugendako kumbanyiga mabeere omuntu wamulaba omanyi kiringa okusanga omuntu muli mu kirabo oba munyumirwa dansi ndigula wano watobi nga oliwo muyiridde bbiya oba ki agamba amazima gagatona nyonsa nga mu nakawere mubisi naye omanyi nti ate abasajja ebyo kati bye baagala ennaku zino ebyaki abakazi abayonsa be bali ku katale mbukati oba ofunye ekyayonsa bakagala muba muyiira ku mata bwe bati abavubuka be banyumya eno naye kati kyagala nyumya abavubuka be banyumya benyumya nga abantu banyiigira nga banga nti ate Kasuku nedda kati sigenda kuddamu nyumya abantu bye banyumya oba abantu bye balowooza nebuuliridde ng'omuntu abantu si be bakuwa ekyokwogera gweyogera naye abawala abo be nabalaba emboozi eno nginyumya nnyo ne balowooza nnimba abawala abo twali awo ku
bayitawo batyawo waggulu ku wano ku white flats baali bakayita batya kakafo ewannakyagaba balina we baali bakayita ku island lw'empewo yaayo naye gwe kituufu kituufu andi yeitetaliza naye oyo omusajja nga naye waabulabe ate omujjukira ate gwe kyaliwo nnyo nedda sikyali wange nasemba okulaba oba ku mikolo gigwe bwakyayita okugenda okulya simayidi biki tampita nze nasemba mulaba oba takyampita ku kampeyini namusanga eyoyo nanjokya kyeyanjokyalowooza akyabiri n'abinyiga bwati yakuwa ekyabiri abiri oba ebiri yakuwa ebitwalo ebiri nyanyiga bwati tujja kulabagana ekitegeeza kati nze kyali wange kubanze bansanga mpa kyabiri akigwawo abantu we bali ngamba jangu mu mmotoka tokiraba nampa ekyabiri namusanga ku stage ali emabega w'omukyalo yani nalugga oba namugoba ki nga amulikedde nanyiga bwati nakuwaayo ebiri musajja wange naye ndowooza bino ebyokukula fenna ensi yatugabana buli omu n'agenda bibi naye ati ndawooza ate olina okitegeera omuntu asobola ofuna mikwano gyetuganya ate era mikwano gi kati kirasi ndala naye kyebiri tasobola kuwa kyebiri nga bupya mutwalo age ate abuzinga bwannomanya yakuwa ekyebiri kyawabuti bwa mutwalo nakola bwati nyigaawo soku nja kukulaba edda ngenda kulaba tuli ku kivulu aziyogeza oli bali abakubira Irene ntale ku kivulu kye gundi abanyumya nnyo sendi waliwo oli Guy Kanyike eyazinanga bwati kati yajjanga akyusizza 1,200 kati atandika obbafuuwa omanyi oba 1,100 bufaananamu ekiziki nati bweba obudde obw'ekiro oyinza olowooza omwana anjokyezaayo okitegedde bupya balowooza leero kyetuguddeko bwe bawummulamu abasiddi bayimbe bwebabawanga sente ngaoli agamba enyumba njemaze kuba buli lwakuwa obala 5 musajja mpadde ekya5 bagenda otuuka backstage nga ka 1,000 ne bawunga kati emboozi eyi gyentera onnyumya abaana balina basanga n'endawusi abawala ne basooka bajja nga buli omu anywa sima kiraabu biki omu eyali anywa beero naggwawo ne bagaa nti kati fenna tunywe kiraabu naggwayo ne bagaa tuleete pirusina naggwayo ne baleeta Guinness ne bamunywa yenna ne baleeta Nairo ne nakyagawo yennyini yaŋŋamba negwe bano Ndawusi yabajje kati twafubutukaawo ne tugenda ku yali bato ya Chameleone ne Bobby Wine ojujukire yasookera ddala ku katikati baakola bato ne tuvaayo nabo ne tuyingira Club Silk abaana nga bakyanywa era nga tubagulira wenatiira abantu nti banywa abantu banywa banya naye kati baakula naye gundi akyasobola ababiri bagenda Bulaaya oli agenda London oli ali France omulala yafa kati omunywi oyo omunywi ye tukyali naye wano naye akyanywa nnyo yakaddiwa n'okukaddiwa mwenge wamukaddiya nedda yakaddiwa wange oyo mwana yali ayo kyomujjukira olwo yagendako ebweru n'akoma nga mulungi nnyo naye yakaddiwa yayulika kati jjajjaawo oseka kiki ekyo ate oseka ki jjajjaawo era nze mugande musala ne muganda mwana ofaanana naye omuwala amanyi kati gwe twogerako akitegerera ate bamutegedde bamutegedde abatamutegedde bamutegedde naye olina sema omulaba ku birthday eri nga yali takaddiye kati ate ayongedde naye kati omwenga we yaguddamu kati yazaala ate yayongerako awo olwedda awo yalina omwana omuto kati alina abaana basatu
kati ye Mbazine yamukola atya? Mbazine bana ebyaggwawo byali byadde acho omuliito oyo naawe mugatta era kati olutandise olaba wotandika anti Mbazine ate Mbazine bamumanyi bano bamanyi Mbazine kati ate ngenda muleetera bulijjo muwana Mbazine rusto Mbazine si Mbazine ne twasangako omwana embaale ng'erinnya lye ye Apamaku Rosemary nga yapamaku nabayidize emboozi ezimu abantu zibanyumisa nalowooza amalimba Apamaku kituufu twasanga omuntu nga ye Apamaku Rosemary nga ge mannya ge yes ne balowooza nti nnimba but anyway Akantu Omulangira Ndawusi yakazzeemu kati be serious you wanna make money yeah but you have the stories bana abasajja abakulukulu singa nabo batukyalizaako nobabuuzaako twagala okumanya osobola tukuŋŋaanyizaako binsanga wano eyasooka Kibuuka Senkubuge Jean Nakachwa ani omulala ate Jean Nakachwa waali mchana neighbor waali ani omulala Senkubuge Kibuuka Opeto yali mu yasookera ddala twali ffe kati ate abala bali ana Diimula nga Diimula yani Bob Mpiima ukitegera awo bonna bali bweraawo mwakolako ne Alex Mukulu yalinga mu evening drive mukuleke eyo tebagitanga mukuleke eyo yazikyusanga ayinza okukyusa leero ng'enkya n'agituuma birala bwati nga mumanyi waali omugezi. So with us here is an encyclopedia, a radio encyclopedia, a man who has been at the helm for 28 Omumerica agamba fucking years. 28 fucking years. Era amanya agamu ge mulaba ssebo genkozesa omukulu ono ye yanzikiriza n'agampa kukuwaza banga lyali linnya lye n'aŋŋamba eryo ndikuwadde okitegedde kati ono yali Omulangira Ndawusi ne Goose ne Gasta oversize subwoofer kukuwaza banga 100 feet self-contained container kati n'alyoka ayongerako biri ebirala naye mpamyo tewalitwala mpamyo saalitwala onye saalitwala nalikulekera ate semanengene nalitwala ne ebiri mu mpale bizitowa nalyo nayo oluusi ndikozesa nkozesa nnyo kasuku kukuwaza banga semanengene awo wenkoma naye oluusi nali waliwo ku KFM baŋŋamba beyanga naŋŋamba please Kasuku come to my office nengendayo that word semanengene it sounds like balls please don't say it kati ne mugamba kati be najjayo gali bwoya bwa wansi bunsiiwa agogodagona manya ga Mulangira oli agaye mwakugaba tola meya bino byakulukuta njagala meya akusangeko nabadde naye Joan yakulukuse mukantu nakuluka n'otandika nemuwa n'agamba koma kubaana koppa nange nenjiya mbitambulize namuwadde n'agamba gwe oli mubi yaitiye chegego asimanyi buli emanafa mbiwuliye bine byabigate ne onye kitegeeza ati onye linnya ya ba northerners wali onye jali agwa mu mugabuli oyo mutoni wali ne kadoti ani kadoti jali ate nasika usisi ngomuntu ye kadoti jali awulanda ati wali apami jali naye omuntu geni yale yapamye ate agogera n'amaanyi. What is your name? Apami Rebecca. Ly'abawalandi. Ate oni eryabaki basajja oni Paul Dombodo waliyo Dombodo Olobo o Dombodo oni Paul Dombodo Dennis Olobo PC manyi jigali waggulu eyo
Takuwa muti mwagala gazuwa kati ago tujja gatta tani ko mwangu ujja ngenda zigatta ogagatta gonna againa ebizibu wana gasesazesa ogagatta agamba but your intro can be how long? My intro is 2 minutes and 46 seconds. Very early in the morning. For names. But the intro I get 5 minutes. Osoto sampling amukowana. For our viewers. Kai tuwe mwedda cheka bidi obemu. Kajeje tekanaba kwambalika. Kajje microphone eri wano. Nega dizino dizino. Aliri microphone yona. Abantu nadde manyumiza gym, flex gym. Now kati nno nanywe yangambe obusujjero achatu. Ne yogera amazima. Yogera tekyali bwekityo. Flex gym omusajja yani mwerabi. Omusajja yatuwanga n'emigaati. Omusajja nanyini flex gym. Abasajja tebagulanga mbizi. Jonisa. Jonisa. Jonisa bread. Yes. Ngajira we tujja okukola gym nga tuleta ku migaati eja bakery. Webale. Tutwaleka. Kyenagambye. Kakati lwakuba oyo guy ate yalina omudaala gw'embizi. Nakwate sanayisi jirya twatwala tewalyanga embizi. Nalyangako. Kati zinayisi birya. Era bye byanzijayo ne ngamba banna. Gwe problem abantu nga balya. Golooza bonna olina yali akolewo business ng'akolera mu road. Nagamba bane kagundi kati bw'omala ate nga bakuwaako. Kyayi w'amata. Ebyo babide bibaawo kati weri room eri gye byagenda ne twebakamu. Gwate wakolanga nga weebaka bwebazi ate ng'odda mu mbizi. Anti nga mbeera nkooye. Kati omugati ate wagulirangawo. Ate omugati saguli naye waliwo abaagulirangawo. Kubeera gy'abeerangawo ng'oli asobola okugula n'agamba mpa amata n'omugaati. Musajja alina jimu yakola emigaati. Ng'alina steam alina sawuna. Kati gwe kola wali atozzeeko kati kiki nalimbye. Kuba waliyo abantu abamu nga ye intention ye yakutuuyanamu awulire bulungi mu mubiri. Addemu akola ebibye. Abamu gyasi bagenda kwejjako stress. That's all. Omuntu asobola ogenda no gymming nga you're stressed. Gym ejjako stress nnyo. Obwongo bwo n'omusayi gutambula. But you still go there? Yeah, I do gym. Ataz gym. Wali. Kubahayi. Tojimanyi. Eriwa. Ema high school. Wano wewati wano. Twatera kukolanga nali Nduddo Balaba Lubongoya. Oli Samson Kasumba. Then who is that girl? Oh no, inakuzina akota kati yani. Yani. Etania. Ngana yakolera. Nebawe ne. Made mayoga. Bawe. Nebawe ngolusa Joshua Baraka olusi ngaitawo. Then Noli had Omarokola Jimbunga Tebada Gumbigundi, fast food. Bana Kakati Olia, Nyo Mulalori, Akakolembaga. Irene Tally, Nebawe, now Bacolera. Webaring Abacolera. Bacola, Nego Abivam. Be no Mugoros. Ochakola Jim, of course. Okay. You look good. It's not bad. Now tell you. Sinabera Otambula. Zentambula. Bine bya Jim byo byagamba. Ngamba bakula nyongo otambula. Obadde onoonya ettaka woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna obakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Ali Mutyaba tayizi. Wala sente mayo tambula mu ne Mutyaba. Ne Mutyaba yafuna sente yagamba. Yagejja n'okugejja Mutyaba yafuna sente. I'm happy. I'm so happy also. Zino saati zo zigula wa. These are nice shirts. Tomanya. Waliwo saati lumu gye walimu ekiwaatule kaali ka t-shirt nga kakutebeka ne kakujjayo emmere. Abaana ne bagamba nti Mbola ite banguliriza basinika ebinyo byabo. Nengamba naye nali njagala. Nagamba nti naye nyuma yambale. Ne kaali kakutte nnyo.
Esati ogulamu ekulekamu space kati nga bolabe. Kati ngene nkutte. Eno ye enekulekamu bulungi tolaba. Hey. Kati wano you look papa. Habit. Mbi. Yup. Lasimaina kirima bega go kisome. Ekyo tegeeza ki? Kimanyi waliwo department yagikulira eyo. Ey'okugula engoye. Ekitegeeza ebintu kyamagero byaddayogera bituufu. Kituufu. Abasajja tebeegulira ngoye. Bagamba kati oyambala lulito mayi kati olanze kalidawo ka habit. Mukawulira wa? Simanyi ate mukawulira. Kaakano wano. Kati nze mbadde simanyi waliyo ne habit. Uwa. Leero. Tibatwambaza fuck you nga tumanyi. Tukwambala fuck you. Tola abantu babeera mu church agamba. I'm lesbian. Nenga ali mu church. Esati eriko I'm lesbian. Bane mulina okukebera bimwambala. Mwesiga abantu. Kono kati. Ako kagondi. Nezi ne sati besi ate. Anyway, njache kubuulira nga tuvudde ku mpewo. Zibadde. Njache kubuulira nga tuvudde ku mpewo. But they are nice expensive shirts. Yes. Expensive. So byebyo nno olunaku olwaleero tubali tukubamu wano ekiboozi kati tugenda kukola kantu ku channel ye naye ngambye kano ka standby kati olaba ekyenkulaze kino kati kino kiri ekyenkulaze otambuza eddakiika singa 3 obeera ozitambuzza waliwo abantu abatalina budde bwatuula wansi kola bwera bukwata bukwasi jap waali n'omuganda tutandike ne mutandikawo kyapukyapa wala mujja kutandika okukola nga mutambula bwe mugenda kanyumanga tuwetegese anti kyenkugamba kati bino bibyo bye tugendamu ogenda kumbuuza ebibuuzo neefule hambo bannange yes ate olina byogenda kuba hambo oli obadde hambo but am I humble man? Ndawusi we twasooka okwerabira saali humble man. Okyali fala. I was a humble man. Ngate onsaba masannyalaze. Yes. Gwe wali nani mbozi? Okola ki? Mwali nani? Mwaberanga nani? Oli yani oli gwe twagenda ku mukolo gwe yani? Ono ani? Ono wa olupapula lw'amawulire yani? Maseruka, Simon. Ava ku Simon, wali Simon. Ani omulala oli? Ani? Basira. Musiraamu yani? Ibra. Ahadde mu lupapula luno lubadde nkolera ago. Kusamu. Aha. Waliyo ku mukolo gwa Kusamu? Twaliyo si. Weerabidde ate. Tetwali wali kisasa. Twali kisasa nze nali best man. Wajja. Anti ondaba nnyo kati tokyajjukira. Madde sikyajjukira. Mayini n'abantu abanyumiza ebintu nga nange sibijjukira. Olinaga nti twali wano n'omuga kati nno lumu nagamba omukyala bino era naffe bitwebuza ne mugamba nti tujjukira nga tugenda okuziika bene biki nga saali naye obwongo nga bunzijukiza. Twali ne ba Abudu nagenda ne Abudu ne Irene betutuuka eri ne tusangayo Ivan ne Solo emmotoka ya Solo eyonooneka ate tukomerawo mu yaba Irene ne Abudu. Kati obuzibu buli nti obeera n'omuntu nga takumanyi yebuzibu natandika okugamba ojja kumbuli ani gwe wawadde naye n'alufuula luyimba naye oli akireka n'agamba zayali ne munnange akireka ekyo tukuliriza bijja emboozi ojja n'oginywera ogigale twagenda eguuni nga noyokya naye kati ffe emyaka gye tuliko tetukyayokya bebayokya gwe kyoyogedde oba okyogedde nze tebamumanyira naawe ebyakisiro gombuuza otya mbaovaawo mbaolagawo ekyanzije wa abazadde bange kumbuuza olagawo ovaawo nkozi ewange enkuleza ate ombuuza ovaawo olagawo oli musiro naye bakubuuza saawa mwenda otuuze eka bakubuuza ovaawo bwogifulumira kati gwe tebakikubuuza nko mulamu try gino emyaka gye turimu gya mirala ojja byakisiro naawe kale Omulangira Ndawusi Live ye YouTube channel. Go there and mutyaba tutereyo gundi eyaawo akakafaananyi ka channel okatereyo. Please go there and subscribe. Ono Godfather wange mumuwagire naye ayitewo. Ate n'abalina obulango babukuwe. Batuwa obulango. Babukuwa obulango. Omusajja oli munoonya. Aliwa? Haji Yasini. Yasini ki? Ye Yasini. Yasini. Yasini ki? Ye Yasini. Anti Yasini ki gogamba? Gogamba ani? Golowooza ani? Anti waliyo Bakaluba si ye Yasini. Gwateeka ko Haji.
aliwo nzomula Yasini muganda wa Ham gwendiko gwoyagala omunoonyeza munoonya anti omunoonyeza ki anju kinangi hana yakumanyi namusanga ne weyajja ku gundi ya jjajjaawo kulumbe wenyini awo nambuuza Ndawusi kulamusiza nenkoma nakulaba nga otudde awo siyinza butetuula olwo lulina okubaawa ennaku ng'ekutte tegati Ndawusi nayiza kakati ekyo wayogera abantu abamu bakisussa lugwambuukaabuuka gwabadde akuyita atya kati fenno yali atumanyi naye naawe tuba tukaabirako just nze wanakuwala nenga Ndawusi nga nakuwadde nnyo anedda nali ndaba kubanga nze nali mmanyi the love he had gwetomanyi tovula kati ate wandibadde oli mubi toweeguya nakweguya wagwe wali otya yali jjukira wali owulira ye yekka okuva ku maama naye oyo gwe wali osigaze ogwo abalaga tebena kye bagamba pozi Ndawusi twali naawe nga tugenda emiti ya Namulumbe walagi nga atukubye ne tubula ne tudda mu majaani eri sibe tugenda Namutamba oba twali tulagawo twali tugenda Namutamba twali tugenda Bulera twaweta tudda Namutamba batubuuza muli wangi tulaba Namutamba health center oba fo ne batugamba mwabuze dda kyokka abantu abasimbula okuva eno ssaawa 3 Mulumbe twatuuka 9 anti tuba tugenda tulubuuza kuba kulembeze ku kitundu naye gwe twagendanga mu kitundu tugamba tugenda Masaka bwe tusimbula abantu ssaawa 4 ez'okumakya eri tutuuka 10 ez'okumakya oba tuba tuli kuki nage sibalina kumanya naye akantu akasinga okumpangula mu bulamu bwange ebbanga naye twabeera ffenna yali Satellite Beach watugamba tugenda ku Satellite Beach n'endowooza tugenda oggwa mu mazzi ekiro Satellite Beach twagisanga waggulu ku kizimbe nombuuza beach ekyo ekintu kyammalako ebiri ku mutwe naye abantu b'emukono mbabuuzaako mukono sibalinaako buzibu batulera mukono yatulera magezi bannaye twasulako wali bayita bata ku gundi yoli omusajja mukono resort tukeera n'okola nga tukeera laba taafu B tuzuukusobola ku 7 ne musajja wange bamukuba akalulu bamukuba akalulu taafu B oba naye yalina NGO ye ndowooza kati gye yaddamu akuba aliyeyo akola taafu B, big up on yourself katusuubire oli bulungi ebintu obitambuza but Ndawusi also has a band Cheza Productions band in case wetaaga abakubirayo live band Bala Mbaga Kwanjula Lumbe byonna tuli ne Mulumbe mukuba twakubako n'ennyimbe tulina ennyimbe ze twakuba Masaka so abantu ze ne Lumbe bakuba so band abantu baba tebakungubaga nze ate Lumbe babeera bafulumya Lumbe bategeka omusika nze ne unya twakuba Olumbe Dr. Ndugoyo wa People's Wali Medical Center yatupangisa tugenda Masaka tukubeerunga ate abalongo okwalula abalongo sibikola kubanga abakubi bange balokola abasinga tubikola n'ebyo tetubiyimba ku stage temutuyita mmwate naye wali ogezeko mukwalula abalongo sigesaagala nabirabako nebikusukkako yadde njagala nnyo okuwemula naye bali basukka naye toli muwemuzi gwe kyenkumanyiko so Aunt Sharo, big up on yourself. I hope you're doing well. Mukopato nkubuuzizaako nnyo namusanga juzi ku bitu bya splash nangamba kiri kityane mga kiri okay mwebale kubeerako nga mutulaba bannange mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto agenda weji waminge oya baweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista bibya mu detergent
waliwo wanangambye embula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange